we go down. Dr. Chiza Besigye and Obedi Butale. My Lord, you be pleased to order for their unconditional release, and specifically for Dr. Chiza Besigye to be able to access a medical facility of his choice, so that he can be attended to by physicians of his choice. Is it your case that I should make that order now? Yes. This is the prayer, my Lord, that the order be made today and now, under the circumstances. And that's what a writ of habeas corpus is all about. Any continued detention, my Lord, would be again a further violation, and wouldn't want to see this honorable court acquiescing in the violation of the rights of the accused person. And one thing I need to emphasize, my Lord, there is the 48-hour rule, which is very, very crucial and imperative under the Bill of Rights. So you can only curtail one's liberty within that period of only 48 hours. And to date, since 31st, Dr. Obedi Butale have not been taken to any court to face any fresh charges whatsoever. So we pray that, my Lord, you be pleased to invoke the powers here, grant the prerogative writs, and have Dr. Besigye and Obedi Butale released. We do so pray, my Lord. In situations where the applicants are incarcerated without any lawful orders, to, my Lord, grant an order of unconditional release. And this is the provision, my Lord, that the High Court may at any time where a person is deprived of his or her personal liberty otherwise than in execution of a lawful sentence or order imposed on that person by a competent court upon complaint made to the High Court by or on behalf of that person, and if it appears by affidavit made in support of the complaint that there is a reasonable ground for the complainant, court is given powers to give our That is affidavit. Bob Wani. Bob. Inakuolabye. Bob inakuolabye. Bob inakuolabye. Beka tuyambe kazi. Tuli banyikavu mutima. Twaze expectations ezawagulu nti olwaliro tuddayo ne mukadde waffe ne muganda waffe Dr. Chiza Besigye, era nga tusuubira nti olwaleero kuti egenda kumuyimbula addemu akakalabye emirimu gye, naffe tusobole okugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe nga zimanyi zizingamye nyingi ezikyesibye olw'okubulawo kwe. Mukimanyi bulungi butya instrumento bwali mu processes zaffe zonna zetutambuza ku War Command Center Katonga. Kitumenye, kituzizaamu emabega naye tetuwedde mu maanyi. Sinza okutunakuwaza kwe kuba nti nga bwe mulaba akyali wiiki, era si muntu nti obulamu bwe buli mu mbeera nnungi. Akyali wiiki, era twalisuubidde nti olwaleero
yali badde afuluma asobole okufuna ku bujjanjabi asobole okuddamu okukakalabya emirimu naye bwe bityo bigenze state obusongasonga bwerese nga bunafu era n'omulamuzi akkiriza n'agamba empapula ezisaba bbeiri mwazifuna nga 27 bwe zaateekebwa ku sisitimu eya kooti eno gye baateekawo eri online eya ikimis ffe twaza uploadingako nga 27 baali badde olwaleero beeteeseteese ennaku nnyingi okuva nga 27 okutuuka olwaleero 14 obudde bungi babadde nabwo naye bali mujangu onkwekule bali mu mbeera ya kuzannya kanneemu kannabbiri okugezaako okutudingisa n'okola gye bayita delaying tactics okulemesa Dr. Besigye n'Obedi Lutalo okufuna obwenkanya naye tujja kuguma wakati mu kunyigirizibwa tulabe nti tufuna obwenkanya ng'omulamuzi bwatugambye ng'ennaku z'omwezi 11 tujja kukomawo kubanga bail application batuwadde schedules nti Attorney General bafayiringewo DPP rather bafayiringe obutasukka Wednesday ya week ejja naffe tuteekemu okuddamu kwaffe then oluvannyuma tufune ensalawo y'omulamuzi nga 11 walako kubanga olwaleero weziba nga 14 olumuzi gwe mwezi mulamba kubanga ddene kitunyizeemu okuba nti tujja kulinda ebbanga eryo lyonna naye tetulina kyakikolera embeera eno katwongere okugenda mu maaso n'olutabaalo naye era nga bwe mukimanyi wabaddeyo n'application endala ey'okwagala okutapinga amasimu ga Dr. Kizza Besigye baagala kooti y'e Nakawa ewe DPP n'abapoliisi ekiragiro basumulule amasimu olwalira application eyo ebadde ki era ba state attorneys babadde wano chief state attorney birivumbuka ne banne bainsistinga nti application eyo egende mu maaso tubagambye nedda tugaanye kubanga kooti eyawaggulu yesinga eyawansi eri magistrate court tesobola kugenda mu maaso nakutandika kuwuliriza application yakugamba nti basumulula amasimu ga Dr. Besigye mubeekennyenya ebirimu ng'ate eno tulinayo application eya bail kati bwe tumaliriza wano babadde batulemerako nti tudduke tugende Nakawa tubagambye poze eyo tuyinza kujjayo okugamba omulamuzi nti nnyabo tufune olunaku olulala naye olwaleero nedda so yembeera eyo gye tulimu yakutuzunza kuva mu kooti eno okuddamu eri naye tujja kugenda mu maaso n'olutalo tetujja kupowa. We shall not surrender. We shall never surrender. Thank you. Freedom for all. All for freedom. All for freedom. Freedom for all. All right. Thank you. We go down. What